Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim. Okay, tukwebaza gwe nacha twekomide ku Lubalusewa TV ajesa mwegemanya program nsonga ku nsonga wano ku Lubalusewa TV. Lubalusewa tuli ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel yaffe enyini ate nitubeerako ne Facebook page saako ne TikTok mutugoberere tusobole okubanga tubaweereza mu mpeereza ennungi nnyo nnyini ddala. Eno Lubalusewa eyammwe program nsonga ku nsonga ajesa mwegemanya kansokemba we abatekamu ensimbi ayitsobola kubanga tweyongerayo Sunset Junior Schools bano nga basangibwa Matugga balina branches 3 Matugga Kirwanira balina Kawanda Kirinyabigo saako ne Kurumba wali Kawempe tukirira babasa mwe bali mu offices osobole kubanga mu kitambuza bulungi nnyo jukira nti ebibuzo byakomyewo Sunset yasobodde okubanga esikowalingira waggulu nnyo nnyini ddala batuza abaana 7 first grade zabadde nkaga mwemu ate nga 17 zabadde second grade musomera akasinga tegaga kwogera bituufu neffe nga Sunset tusalawo ntubanga twogera ekyo nnyini kye twafunye kubanga nti worst yabadde mu second grade yafunye 15 ate nga wano yabadde best oba babadde ba best kuba babadde babiri bafunye 5. That is Sunset. Eyogere ekiriwo kyennyini nnyini sikulimba abantu nti twafunye buna ate nga tebuliyo si kirungi eri abazadde baffe ebisere bisinga ate nga batasobola okutayipinga n'alaba nti kino balimbyemu. Okay, abantu gatuvuddewo tugenze wa Haji Mukisa Karim onono nga asangibwa ali ku lw'Emitiyana ebujjuuko mutuukire asobole okubanga akulombera edduwa talina gw'atalombedde edduwa ne sheeyi omu bwe tusinga otambula naye yamulombera kati ninafuna amasannyalaze n'abanga isaawa kati asobola okulomba ye sheeyi omuwanguzi naye gyali eyo asobola okubanga naye omutuukira n'akulumbamuuko naye edduwa ey'amaanyi yagijja eri n'asobola okubanga afuna ku maanyi ago ebiseera bisono bagayita amasannyalaze Sheikh Karim Mukisa Karim onono nga asangibwa wali eri enamba ze weziri zitambula so omukubirako n'omubulya kizibu kikyoyina wetaaga kugenda bweru wetaaga visa wetaaga funa butuuze wabweru osobola okubanga otuukirira Haji Mukisa Karim nasobola okubanga akugobako ebisiraani ebizibuzibwa ebyo byonna byonna n'obanga obisammula eri Moshi Media bano nga bakugu mukuba ebifaananyi Moshi Media ono mukugu mu by'amasomero oyagala chi posters bana oyagala reflectors oyagala zino gundi ebipande by'amasomero ebyo abisobola binono okubanga so bikola bulungi flyers byonna asobola brochures byonna Moshi Media asobola okubanga akutusako ebintu ebyomulembe ebigambira ddala ti kya mulembe nnyo sijja kugenda nnyo wala wabula katusobola okubanga tukomako tona ku lwaleero Lubalusewa nate tuyina omukulu ali ku pano tusobola okubanga tetuwayamu nayo kamu 2 so okubanga tutambuza si mulala kababuzeeko ate tugende mu maaso na biki ebitambudde mu ggwanga tusanyusa okulaba nate ku Lubalusewa TV. Nange nsanyusa obbasanga nsanyusa obbasanga olunaku lulungi kawetha keeko mukama akyakuuma amina era nga bulijjo lule Bombo Road political activist ate nga ndi peace and justice activist era ubanga oyina kunyigiriza obo oyina kunyigiriza eyo bano bankanga kanga abo abakukanga kanga abo nenga bannamateeka police kuteekateekako ebisango sanga ebyekisiru eyo nga tujja tukwekalakasi zaako bakutte kamera zo zikwatangani nga tujja wakoze eki ekikwatisa ebintu mukutte zaaki mukutte zaaki ekibira kyotera okubeeramu kyawa ekibira twakiguleyo Kasanda tuleka tugende mu maaso olina kibira oba olina kabira zenyira kibira kabira kabalala lule
principle tugenda kutandikirawo wenyini omwetambula amawulire gatambula wano ku program nsonga ku nsonga principle yagenzeeko ebutambala siwo wa deputy we gwe yakalonda walabye ekyabaddeyo nze mbadde sirabanga ku bantu nabalaba luli eri nga mukyatambula ku trailo zammwe naye ku kye nalabye nti omusajja akyalina amaanyi kati simanyi bana be boogera nti amaanyi gamugwako Musanzi takyalina simanyi gye bakijja yagambye nti gwe wenna ava ku lugendo n'ogira oti era yabakakasizza nno ate abantu bayinza okuba batekitegedde kyeyadde ategeeza yagambye waatabeera bw'olaba Muwanga Kivumbi ngazze oba olabye Bobi Wine eyo message gwagifunyemu ki ng'ate abantu abasinga bagamba Muwanga Kivumbi akwatagana n'empuuga anti abo abasinga si be basinga eri eggwanga be basinga eri abo abatategeera naye mucho tuyinza okugamba nti Kyagulanyi yali aweddeko ddi amaanyi ate bakugambe Kyagulanyi masannyalaze kati amasannyalaze gaali gakomye ddi okusabula abantu gavaako mu bino weeraliikirirawo kino kiramba kakati gwe newe gagavuddeko gwe genda oteekemu obuwaya bwo bukwatemu olinde gakomewo ojja gategeera amasannyalaze kyeki gwe kwata obuwaya gavuddeko gwe kwata fokozo oba obusumaali kwata obusumaali bwo fumita mukano ofumita ne mukali ogambe gagenze lina mweddakiika zo ogalinde gakomewo ojja kiwulira kakati oye Kyagulanyi kakati otwa tu describing a Kyagulanyi nakugamba nti Kyagulanyi alina categories 3 aina category eya Kyagulanyi nga omuyimbi naba ne category ya Kyagulanyi nga revolutionalist naba ne Kyagulanyi nga politician kakati Bakyagulanyi aba abasatu aba abazibu bakumalako maanyi kakati abagamba nti Kyagulanyi talina maanyi bayinza okuba balaba nga ba revolutionalist nga bo balaba nti takyalina force eri egenda kujjako nakyemalira naye nga force ya mobilization oba ya politics atagirina y'amaanyi asobola okusigala nga building bannabyabufuzi kubanga ati yakugambye yatandiseewo ne political school kituufu kakati wabanga agirina nga akyalina ne basomesa buli ayinza okubeerawo n'agamba nga era womanya abantu abajega ayinza okubeerawo n'agamba Kyagulanyi yasomesa ati ebyobufuzi nga bo balowooza nti yakwata peeni oba kyoko n'akola ki n'awandiika nze Kyagulanyi gwe mmanyi tasobola kuyita ku luguudo lwonna n'atafuna bamugoberera kyekyo kye nakugamba nti Kyagulanyi alina abantu bamwagala ng'omuntu nga ye amwagalanga Kyagulanyi omuntu Bobi osegedde si nti tannaba kugenda mu bukulembeze wabula sawa zinamwagala nga ye ng'amwagaliraawo nga Bobi omanyi bannayuganda twerabira njagala nkuzeeko kakatono emabega wali General Kale Kayihura omumanyi bulungi nnyo General Kale Kayihura yalina firimu ze zaazannya wano mu Uganda yazimba eggaali 2 Geno kabane bibawoze ebyeggaali bino ebyaba alien skin ebyokwemulisaamu obwemulisa ebyo bitono Geno yazimba eggaali ezo 2 n'azimba eggaali ataasoma ataasomera ku ddala omumanyi Bannayuganda mwerabira yazimba Kitatta omanyi Kitatta omulimu gwe yali akola yali yeetikka matooke mu katale n'okutikkula naye nga womanyi nti Uganda tulina abasajja ng'ava wansi nga yeetakulira ng'abadde yeetikka matooke n'omulaba ng'atudde ne president nga we nakugamba musajja wange Musuuza yali owe Nnyende yabatwalako ensenene naye kati political advisor naye alina eggaali ye akagaali akati ne Kitatta Geno wazimba Kitatta
yazimba eggaali kyovula mu biseera bya General Kayihura okwekalakaasa muno bwafunanga embooko ez'okulubuto abo babeesige abo tulanga gye bakwatangamu beesige naye kati ku 12 gye twabeerako wali olabyeko nga bakwata Kyagulanyi nga bwe bakwatanga beesige edda bamukwatako baali luddawo nga bamukwatanga nga kuno okukwata kubazze nga bamukwata bamukwata bamuteeka mu kana akamotoka kano buli wendi nkusiba awo olutalo enkwata zino zaawukana olw'okukwata omuntu ng'akwata enseenene besi bamukwatanga n'amatayi nga bagenda bamusikasika bamujja mu katale mu bantu ng'omuntu amukutte ali omu amukutte bw'ati ono simanyi ono waliwo n'omusajja yakola kyakyo ono ate besi yayinza okuba yali teyakolamu naye ono ssebo Kyagulanyi yakolamu ate kyengezaako okwawulira oli kano bakugamba Bobby muyimbi wa muzindaalo oli kano kati kano engeri gye bamukwatangamu wagiraba n'emirundi bala emirundi gye bakwatamu ne kano obale n'emirundi kano gye yabeerako mu makomera yakyasinza okusibwa mu makomera kati njagala obala emirundi egikwatiddwa Kyagulanyi n'emirundi egisibiddwa Kyagulanyi ogenda kwawula okibanda yaani kati nkulaga ani kibanda owaddala lwaki Bobby alina amasannyalaze lwaki alina amaanyi ago nti mbadde nkyakujjira nti we bazimba eggaali ezebbiri bazimba eggaali ya kitatta ataasoma bamala gye naazimba eggaali ye yasoma ye Bobby Kyagulanyi zeze gali meka bbiri eya Bobby ngani azizimba Geno Geno omuyita mwangu nazimba eya Bobby nejjako kantinti nemuzza wali wa FDC Kyagulanyi nayingira parliament nga Geno yagizimba Kyagulanyi yazimba gali ya Geno kakati tuvaawo wabeerawo omanyi gwe bayitanga Master Blaster the teacher bamuyitanga Olinga bamuyitanga Olinga James James Joseph so kati aina ne mutoyo gwe bayita Okero atambulira ku ggali ya Kyagulanyi kakati Olinga bamukubira amasasi bwayise abapoliisi bagenda beekawempa ababa bakubanga Jake ng'omuniga atabuse wali ebwayise omunyaye webwayise Kawempe Republic agamba tosala Geno nakwata akasimu nakubira gubayita kibando waddala origino kibanda yali zolutalo nga tosindise military sina poliisi eba military naye Kyagulanyi alukola ki aluyimiriza kati nkulaga amaanyi Kyagulanyi galina ogaawule ku maanyi go wandibwadde olowooza agabannabyabufuzi abaki abalala so kakati wetuba tukompyalinga Kyagulanyi tumujje mu bannabyabufuzi Kyagulanyi si wa bulijjo yaddenga nti abulamu epeesa limu erya bannankyukakyuka oba revolutionalist babeera balwanyi tebaba bannabyabufuzi peesa lyengezaako okwawulira abantu beetaaga okyawulira kati awo waliwo gurupu gyabulamu nti bannankyukakyuka tebalabika nnyo ba revolutionalist tebabeera nnyo mu butaala tebabeera nnyo mu kamera gye bali bayitirivu kati yeeyo gurupu gyabulako eyamwesalako eyaba revolutionalist ne ba politicians ne ba fani n'abawagizi bano aba political players abalina bayitirivu nnyo ddala so kakati ekyabadde ewa muganda wange Muwanga Kivumbi ekyo tekyewuunyisa oye Kyagulanyi kubanga wabeera kiki kibeerawo era olwavudde awo yalalangiddewo nti tuva wano tuddawa ku King Saha era kati nina ka proposal kenjagala okuwandiikira Mengo atefe Mengo tukonkona njagala genda Mengo mbatwalire ebbaluwa okusaba kwange nga nsaba Katikkiro
nga nsaba Ssaabasajja naye nga mpisira mu Katikkiro. Njagala atusiimireyo abantu abo babiri oyagala Ssaabasajja Kabaka abasiimireyo mbadde manyi nti Ssaabasajja asiimanga ye tebamugaba bwe nti ate kakati Ssaabasajja atatubeeramu atuwulizaako buwuliza tatubeeramu njagala atusiimire abantu abatubeeramu ekisooka njagala ansiimire Kyagulanyi nga Kyagulanyi nga Kyagulanyi munnabyabufuzi wabula nga Kyagulanyi personality ye yadde nga mukodomu naye yenze njagala amutusiimire okitegedde ye nga ye mukodomu naye kyasobola okukolera asobola okuwa platform lwaki yakoledde Kapere kati bali abasirwa bali bawoza mbu Kapere bandimwaddeyo miliyoni bandimwadde miliyoni 5 Kapere tezandi muyambye naye kye bakoledde Kapere nasangayo osimanye Ajati Mpombo yo n'abaako byamuwadde okimanyi nti Kapere babaamuwadde handshake Ajati Mpombo oba Mpombo ki Empombo ali Dubai Ajati Mpombo oyina bye yamuwadde bangi buli yabaddawa Kapere handshake buli yabaddawa Kapere handshake alina kiyamuwadde leero oterezeze erinnya naye luli wali oliyita bulala Kapere Maido era ye Kapere Maido tosiina wannuma gwe Kapere oyo abantu bano singa ababali bagamba nti singa Kapere bamuwaamu ssente Kyagulanyi katezayo ntaswa kuwa ssente oba omusiimye oti aba akusiimye atya tayina anoonya genda wali naye alekana aliko kubanga azigabanga bano betulabwe bazigaba miliyoni 3-5 kituufu Kyagulanyi talina nga woogambye kituufu talina naye kiyakoze yamujja eno n'amukuba abantu kati buli alina kaalina Kapere jangu Kapere agenda funa amaka ojja funa amaka gasinga n'aga Kyagulanyi oba agayinkanankana n'agage bannayuganda omanyi nga baagala okunyiiza abantu abamu akolera omuntu ekintu ekinyiiza abalala si nti akikola nti kyalina okukola naye akikola kunyiiza okumanya principal alina amaanyi yatutteko butwazi Kyagulanyi nene TV ezibalere muyita zalandisa omuyita kati bamukyaza sebo TV zokka omukulu ne bamujjako olaba ne Joel kati sawa zinawa Kyagulanyi obudde kifo ky'obuwa parliament abuwa Kapere principal yabalaze nti ono mbale muwa budde mujja kumuwa mulimba kakati bano bonna ababaka ogera bala ababaka omu abakulu abo bonna bulaba ab'ebitiibwa ennyo kati ye bala balaga principal abono yamugize nange kangireyo bwenti Kapere olw'okuba nti principal yamuwadde amasannyalaze ne Joel Ssenyonyi yasuddewo obwaropu n'abawuliriza edda n'agenda n'asooka awaako obudde Kapere naye Kapere ssebo yanyumye bitya ge masannyalaze genkola ki genkulaga omuniga oyo gaalina tewali muniga wano mu Uganda alina masannyalaze galinga ga Kyagulanyi kakati amasannyalaze ga Kyagulanyi ate bwe bugagga bwayinza okutemera okuwa bwe buli nali kugaba bano ani ono ba Sky aba Sauda Madada mukozi weeno naye ali eri wow weeno ewa mmweno wewe okay weyo si wammwe gwe gyogamba nti eri weeri naye no munupu gyakolera ye wali akasaala Sauda Madada amanyi gateeka otosanga nti weeri anti nze nkugambye Sauda Madada weeri abo bonna jeno be yali azimba ejeno kayura ze gaali ze yazimba abo bonna bali mu gaali ezo yo omuntu asobola okuzimba n'omudduka kongola sobola nze sisobola muzaddewo osobola okuva mu muzaddewo ne waba akukubya emigo n'akutemako akagalo era bakuzza ku kika oli aba muzadde omuntu akumentalinze mu politics aba muzaddewo
mu politics yes mu byobufuzi oyo abikutaddemu oyo seyo ndabi aba DP emisinde gye bafuutuka emisinde bonna era aba DP tewali wa DP yava mu DP nadda mu kibine kya nasiga nabanga siwala abaliko ka DP bulo abera bateeka waako waliwo akayita bulo abera namulindyamu ateeka ebigere bibiri ekimu ekyanakiteeka eri okategedde akantu ako akati nze njagala kulaga lwaki njagala kabaka ansimira abantu abo babiri ani nani sinaba kugamba era mze mukulankinga abantu bwe tuba tuzze mukulankinga abantu nga tulina bajjeno kati nze Kyagulanyi mba muyita field marshal manyi lwaki mba muyita field marshal olw'ensonga eriemu nti ayingira mu field najinyenya naita mu bantu eyo naita mu katale ne kashatinga down naita mu kibuga wakati ne jamu nakwata nalabe kingsane yayisekeyo wakiseke nsine nsanyalala kigwe nkugamba kubanga yamuteeka kama sanyalaze kati Kyagulanyi yavudde mu step ene ya eyokubeera omulwanyi wa ground kati ali international kati ayagala kufuna kuzimba omuntu agenda okubeera Kyagulanyi nga we yali image ye yedda ya dreadlocks eyokuba mu kisada ogitegedde ne King yatugamba takikuba yakugamba ate oli waddembe okukkiriza kaya nange ndi waddembe okgaana yatugamba amaaso ge nfufu y'ennakawuka bwe kiri ate kati waki owakana yakugambye enfufu y'ennakawuka naye waki njagala Ssaabasajja asiime abantu bano asiime King Saha asimbe ne Kyagulanyi King Saha agenda musiimanga omuyimbi akozesezza eddoboozi lye oba omuzindaalo okuteeka ettaffaali ku bannayuganda ba message ng'akozesa music ng'edda bwe byalinga ezo ennyimba z'obo nga Abaganda bayimba ku Obote bayimba ku Amini bayimba ku abo abasimanyi abo sajja bayimba Mutesa wala bataliwo bitegedde Saha ayimba oluyimba n'owulira ng'ofunye n'olutiko lukuyingidde yayimbye akamwanyi erugogo ensi n'esirika nze nali ku Steve bwendi n'ateekako n'ayimba akamwanyi n'empulawo nali ntudde mu ntebe nga omutima gwange gukakkanye ng'alinga ankutteko n'ayimba mu ddoboozi liri ne message n'agivuga netuuka weina okugenda nelandinga bulungi nnyo akamwanyi nenzijukira ebiseera biri nga nkyanoga emmwanyi za jjajja nga ngenza okuuma nenoga emmwanyi za jjajja nomala nnoga ekifuruusi ky'emmwanyi ekikutiya n'abagamba mukiwe mu lujja ne mukiwa mu lujja kikale n'amaana abagamba nammwe mugende mulonderonde ku ziyiise temunoga naye mulonde eziyiise wansi naye nga wamugambye neziyise wansi tuzironzeronze nabaga kale mugende mulonde eziyise wansi nammwe mufuneyo ez'okulya chapati netuddeyo netulondalonda ye ate sinojjayo ebbaafu n'ofunamu akasente k'onoolya ebiseera ebyo yayimbye oluyimba kati neŋŋamba ddala Ssaabasajja olinda kusiima Sahadi Katikkiro olinda kusiima Sahadi kubanga yeno generation bye twagala nange ndabe King Saha ku luyimba lwakubye Yesu luyimba ku nnyimba zaakubye nga Ssaabasajja amuyita Sa fambini byaba misa kyo bayimba ennyimba z'omukwano fenze tulya ku mukwano abantu tutena love yayimba zi andi obayina ennyimba z'omukwano zituzaamu abantu okwawukana okumenyeka kwa bufungo bayimbye omukwano ne babawa n'obwa saabiki ne mu revolution eno tebalina nti bavudde nayo abayimbi bali mu kulwanagana bakola ebitamajinga ebitakwatagana kubako kiba bagamba batuuza tewali muntu ali mu Uganda nga togenda kubeera mu politics kubanga n'okugula obuguzi amafuta n'okutambula okuva ewo okudda wala otambulya mu politics
oluguudo lwoyitako it's already politics bwe tusanga teruliko colance lulimu ebinnya lulimu enfuufu nekuyitako n'onyiiga n'okola oti it's already politics era ogenda gamba iyo si batatukolera nguudo that's already politics n'ogenda kwabbala n'omugamba ngenda kuwa 2,000 naho gamba ogenda kumpa 15,000 n'ogamba naye kiki nti amafuta gaalinnye already oyingidde politics. Era ojja kufuna ekigambo kyoyogera oge bannanga abasajja bannabo baseera amafuta osegedde already oyingidde politics. We are living in a life of politics. Oli akugamba nti nze siri mu politics. David Lutalo yatugamba yetali mu politics. Oyo mulalu naawe kati Lutalo era naye yadde Lutalo ye Lutalo ali awo Lutalo yefuula nti Lutalo era ye Lutalo. Kakati mu bintu ebyo nze nga kikyensaba nti nsaba King Sahono bamusiime mu buyimbi mu message gyatuusizza eri abantu okategedde. Kakati n'ekyala lwaki njagala Kyagulanyi bamusiime kubanga bannabyabufuzi bano kati njaga tunya Balamu nakugamba musajja mukozi wangamba twaliko ne Sudan tunda amazzi kati minister Lwani lwa Kyagulanyi Balamu yes full figure presidential advisor lwa Kyagulanyi ina ka clip ke nawe ka full figure abanenze besirayo ku Kyagulanyi netubeera Kenzo presidential advisor ate yenno ye is a senior vambano nga ba full figure ne Kenzo ate nno ye ranka ze zaawo kana kuzani mulimu ranka mulimu mbade manyimwe n'omukulu mu mulaba lumu mwena mufuna kyenkanyi n'akasente kawukana era Kenzo ali mu kintu ddala okisegedde ku lwa Kyagulanyi n'abaala bangi nono Nyamutulu bamuleetaawo okubeera minisita naye olw'okuba nti muvubuka ata ali linked ku bavubuka ate muwala mugezi ate mukozi ate nga balaba yasobola okutuuka eno ku lwa Kyagulanyi era naye nafuna bangi bemenye ne besimenye ba RDCs bano bonna bashafiki ba RCC bangi kankuli amazima nti president yalaba nti waliwo omuvubuka avudde atabuse nekimukwata n'agamba nti kati abavubuka kambagattemu omusajja ono asirike naye bambi teyasirika yaddenga ekigendererwa ekyokujjako omukulembeze aliko kutufuneyo omukulembeze omulala kikyaganye naye ate enkyukakyuka yajja okategedde akantu ako enkyukakyuka yakola etya enkyukakyuka yajja era bitambula. Okay, abaleba Lobaswa TV tuline Lule Bombo Road. Lule Bombo Road yatunyunya lwaki yeyita Lule Bombo Road. Bakuyita gwe Lule Bombo Road. Byanjawulo okubanga weeyita n'okubanga bakuyita. Kyekyo byonna. Oba gwo kyesibako. Ate ekintu kyesibako nti gwe wawonda byenkyesibye. Nkewandiiseeko. Golaba nkyewandiiseeko. Okay, tuline Lule Bombo Road ku Lobaswa TV tutambula mu mbeera nga bazatambudde. Lule, soka tulabe ekivulu kya sanga bwe kyabadde. Kivulu bulijjo batugamba Lugogo nnene. Nessa yakubye Lugogo n'ajanamiriza nebanga tesigaza adda abantu b'emide. Abo batera okubeera ne shawe Lugogo. Besijja kwogera nti abo bagaba tiketi ez'obwere ngera ku ma TV ku radio nga tiketi bagabana za bwerere. Nessa yaba challenges nti yakoze show nga ordinary ku mitwalo egi. Yes. Esatu. Ekivulu kyenga tekinaba kubawo kyazeemu ko okusika omugwanga bagamba ekivulu tekiriiwo. Abagamba police ekimiriza omwongezi wa police mu ggwanga na Fande Lusoke n'agamba bajja kuba batubuulira. Twakeredde nga ku platform za police batulaga nti ekivulu kigenda kubeerayo. Era Nessa n'agamba nti kabatande bakisazeemu. Ngenda kuva ewaka nga nnaami. Saa yabadde ategeeza ki? Yabadde mugumu. Yabadde akimanyi ekivulu kijja kubeerawo.
era saha we bali balese bibalwa yatambulanga bibye nga ali mu kulawuna ground nga atunda tiketi ze ye nga byaliko nga akimanyi bulungi kirina okubeerawo ekisooka nga bwe nkugambye nti abantu balina amasannyalaze saha babadde bayagala muyingizaamu byabufuzi era mu kugaana ekivulu nti kyekibeerawo baadde balowooza nti we banaakyogera bagenda kukendeeza ku muwendo gw'abantu abagenda okukola ki abantu baalaze nti wakinaabeerawo tekiibeerewo katujje abantu bayingiddewo saawa emu ng'abantu de bali ku miryango emmotoka z'aba service providers zaasuzeewo ab'enkoko abaaki bonna zaasuzeewo nti oba kyezibeerawo oba kinaabeerawo tekiibeerewo kijja kubeerawo kakati ekintu kyeweerabidde nti abantu olumu bagenda ne bavuma abantu abali mu gavumenti nolowooza nti bonna bali mu gavumenti babi ate bonna balowooza bali mu gavumenti nti basiru si kituufu saha mukodomi wa Sale ate Sale kyali wa Bobby nkugambye abo be bajje n'abadde long time friend abakyagulanyi bajje no Sale okitegedde bajje no Sale okategedde akantu ako bajje no Kayihura bajje no Kayihura be bantu abaddewo mu Kyagulanyi kuva dda nga bakyalibe va mu bino ebyobufuzi bino ebiriwo saazo Kyagulanyi tasobola kugenda wajje no Sale ng'omuntu kubanga abantu bajja tandika okugamba Kyagulanyi oyo yagenze mbasajja Kyagulanyi alidde nibali bakyalibe babaddengawo bali mu ghetto onafanike nalaba Sale nga Geno Sale nga ali ne principal bali awo bachiringawo Bobby yatundanga amayirungi ge n'enjaga ye abo be bakyalibe ekyo temwagala kwogera ku bituufu n'abaguza buliwo singa aguza bo enjaga bagikolamu eddagala amayirungi bagakolamu eddagala bwekuba nti ebintu wemubyogerako mulowooza mubiraamu ango ndala olaba e Kenya waliwo airport namba bayitayo ku Wilson waliwo side nga walawa ne Entebbe waliwo side eji bagambe ya UN kati ku Wilson airport waliwo ne airport endala bagiyita njerabidde nvudde mu mutwe nzona nazigendako nzeezo bayinako side waliwo ennyonyi zibayita caravan zino zimuta matalisi zivuga amayirungi okuva mu nsi yonna bagajja Ethiopia bagatambuza ensi yonna ddagala ne bagapaga ne bagatwala ebweru ebulaya amayirungi eyo bizinesi sinti nti gakugaya bugaya bali ne baleseko netteeka erigawira wano bino ebya alina nti busiru tebamanyi bannayuganda babuukira osegedde kakati amayirungi ddagala kati yo bizinesi nayo gyeri kati era ne bawo bajje no Sale bonna balina farm z'amayirungi ez'enjaga babirina kubanga ddagala osegedde so kakati era eyo yali bizinesi omuniga agikola ki agikola sinti kufuweeta just birya no ne ng'eddagala okategedde so kakati mu mbeera eyo tetwandyagadde bannayuganda badisconnectinge emikwano gy'abantu abo eri relationship yani ya Kyagulanyi ne Saha kati Saha kimanye nti Saha oli mukodomi we Sezaala abeera Sezaala okitegedde oli Sale Sezaala wani Sezaala wa Saha oli Sezaala era nze kati nze era nkimanyi bulungi n'ekintu ekyo nkiwuliriza nnyo Geno tayina mutima mubi era Geno nze mmanyi Geno yawulidde nti basibye ekivulu ky'omwana kati nze abantu benzikiriza abakkiriza ekivulu kibeerewo babadde bajje naabo Geno Kayindo tafiire wamaanyi bwe gatyo ne Geno Sale
Gino kaindo tafira akupira Museveni n'abanga ayogera nganze wenjogera naawe. Yamugamba va mu sukali n'amugamba sukali muvaamu gwo seneze enkozesa zizo sijja muvaamu. Ngani agamba Gino Museveni ng'agamba Gino munne. Gino Munyankole yagamba Gino Omukiga. Namugava mu sukali. Yawaba tojjukira ebiseera ebyo. Waliwo bayongeza sukali bagamba mbu Gino tafiire yalina warehouse atadde mu sukali yenna biti tobiwulira akebyo. Namugamba kamukumi lwe yave ku sukali va ku sukali. Bangambe Gino tafiire oli mu sukali va ku sukali abantu bafune sukali. Namugamba gwe ssebo kola mirimu gyo nange nkole ejange. Nerule ebisukali sijja muva ebyo nango obiwulirira waggwe ojja kutya ndi mu ggwanga ndi munnansi nze gavumenti okimanyi nti naawe ge gavumenti anti kati wona okitegeera ekyo ojja mumanya amaanyi g'olina kyovula nze mmanye amaanyi genkola ki g'olina genina nze gavumenti. Lule tugenda okuvaako eyo twagala tuddeyo okuwali twali tutambula njagala otubuulieko ku trailer eno bwe yali nga Bobi Wine oba principal alumba ggulu naye ebinyeebwa babala bibale nsinziira ku ssente yo mansoza tuuza tulinamu mmeka wadde ogambe ki trailer bwe mwali mutambula ku ggulu tugenda batugifunza kuba tulinawo eddakiika nozanga 15 akati oluguudo olwo mukiproducer oluguudo olwo lwe oluguudo lwe twasangamu Namala Namala ekisinga okunemuza waki nkugamba ebintu ebyo wali owuliddeko nti Sauda Madaada akwatiddwa ayinza okubatabira nnyo waliwe bakwatira kati nze bankwata ekalangala kiki ennyo kye wali ondabeko mu bulamu bwange obwa bulijjo ekivve kye nali nkoze andi bafuuti soja ebiseera bisinga babatya kakati ekiwala ekyo ki Sauda Madaada omuwala anti kinene kimapyude kyakuba ne kyakwatako ne ku Namala ebitogi waliwo n'akaala akawala bakabulirawa bakayita Sharoni kati nno ko kamuggyako n'amayinja nyo nga kamera teziraga awaawo nakugambye biri ebyali mu media wali okerabidde basajja bo banendeberamu bezayatikako abo nga balina kulaga birala anti balinga ku buko bebeegirisizanga mu obwo obukyala kati ng'oyinza okulaga bye bukoze bebeegirisizanga mu obwo obukyala bweyitanga bunnalweyiso mbona nti ne General Nalweyiso mbu yalinga mu nsiko ne Museveni mbu yaleeteranga abakulu buwo map ate nabo bwe bwali eri basauda abo basharoni bangi obuwala bwe bwalingaye bukakkanya emitima gy'abafuutu soja nammwe bannamawulire kyovula b'emmotoka zammwe bazaasayasanga abapoliisi bapoliisi sikayi soja wa poliisi Bobi Yanga wa poliisi talo z'abakazi kakati nga bwe nkugambye ekikyalo ekyo be bamu kuba misbehaving eri Namala bamukwata amataaya awo waki ogana Bobi Wine okitegeera kale obviously twali tulina okubeera nga waliwo disorder awo naye indiscipline naye ate ku muntu ategeera kiba kiva omusirikale ng'oyo omukwata notandika amayinja gengaago n'ogakwatako n'ogamanyinza okugakuggyako n'ogayambula okitegedde batta eyo Namala mukamera nga twamula yali mukambwe ng'ayinza okkiza omujjako amayinja gwe tomanyi kibayita bafuutu soja
tobamanyi tonna kugwa ku bafuutu soja bano betulaba baki bafuutu bigere bemulamula abafuutu bigere naye wona ogwa ku bafuutu soja bali eri eggaali yakyagulanyeyo kyogamba ne alien tabasobola abo ne alien abatya kati nze kankule olaba bavaayo omukomu kati ekisooka kati kankubulira ekyaddala alien yali omu ku bafuutu soja nga alien era bino byazimba azimba kiri ekintu kyeyalaba nga kiyalimu lwakuba kati ayagala kubanga yakikulira alien ayagala kuzimba kiri nga kiyalimu kiyalaba alien naye yali fuutu soja kakati bafuutu soja bano bazibu tebalina kyebeeguya n'obulamu tebabufaako awe baani bafuutu soja benkugamba eggaali yakyagulanyi eri eyaddala ng'erimu abakyala n'abaki n'abasajja so kakati mu ngeri eyo oluguudo olwo terwatubeerera lwangu ekisooka twatuuka nga mu buli center nga lodge bazishatinze down tebaga tuyingire tetulina wakusula ebyokulya nga ebyokulya bonna bavudde ku nguudo tiagas ku tiagas kitegedde naye abantu b'engulu eyo baagala Kyagulanyi ate abantu b'engulu eyo byaddala nze kankubuulire baagala enkyukakyuka abantu b'engulu bali serious sibe balinga abaffe kati nze kankuli amazima abantu b'engulu ne wosanga abantu 10 nga bebaagala enkyukakyuka abantu 100 nga tebaagala nkyukakyuka abantu 10 abaagala enkyukakyuka basinga abantu 10 abataagala nkyukakyuka be bantu b'engulu eyo onfuna lwe luyimba omwana oli luyakubye nti ab'eggulu abaawa simanyi ojja dduwulirako waliwo omwana yali yesu oluyimba lw'enkyukakyuka olwa Bobby ojja dduwulirako so kakati abantu b'engulu eyo nze mu bantu bemmanya abaagala enkyukakyuka ate nga bali solid nga baddala abantu b'engulu abantu b'omu bene eno Mbale bali balaba edduka baddala era Bobby yakyayina amaanyi n'obuwagizi naye trail eno twagirimu era nze ngenda kugamba abavubuka abasigadde nti woba omanyi nti Kyagulanyi tomumanyi ng'omuntu togiyingiramu wagirirawo oli oba wo linda kalulu anti mwamanyira bya kalulu mwe mwamanyira nti tugenda mu kalulu mwe mulinda akalulu kammwe baddemu bakabbe ba mukabbe nga babagamba mulinde ki naye trail muziveeko kubanga twalekanga buli gye twayitanga twalekanga bebakutte bebasibye naye gwe weebuuze baavangayo batya okategedde buli gye twayitanga twalekanga ki twalekanga bebasibye naye weebuuze baavangayo batya bemutambula nabo betutamba nabo ne betwasangangayo gwe weebuuze baavangayo batya kakati ate kati ssaawa zino abantu bataddemu piki ezaabwe bataddemu amamotoka agaabwe emmotoka eyiye n'amafuta gage neki kigenda bakiralamu ku luno era atajja kukisobola beesigala ewuwo beere waka okay lule engeri akadi gikatuweddeko tugenda kuba programu eddako abalebero wa TV tutandikirawo wenyini okuva ewa Namala waje mweyongera bizibu ki bye mwasanga challenges ki ze mwasanga na biki byogamba nti singa twakola tuti wantu ayo tulina okubanga tusurviving singa twakola bwe tuti wana abaana bandi badde tebakwatibwa era otunyonyola abaana abo nga boyogedde baali bavangayo batya mwate gye mwavanga bakutte olebalo wa TV tugenda kuba tetusuka wano kamba we lulasoka basibule ate tubenga tufundikira olunaku lwa leero nze okusiibula okwange sijja kusiibulanga atagenda kudda naye nga okusooka ngenda kusooka nsiime abawagizi
ba TV eno oba abalabi ba TV eno bamwe abalabi ba TV eno mwebalire ddala okulaba nti mugoberera era mufeeyo nnyo ku bye twogedde naye ate oli wadde mbo bitwala serious obutabitwala serious ate bino bya muntu kinoomu nganze wabula oyinza okugamba nti bya TV bya TV nze ndi mu kubuusa ggwe obeeraawo obeeko kyozuula oba kyolondamu oba kyokola ki kyosula oba kyoadoptinga oba bwe kyolabamu ekituufu naddala mu nsonga y'okuwagira ebeera kuba kusalawo okwo olwekyo kyoba owagidde nti okuwagira Yesu ogenda kuwagira naye biki ebiva mu kuwagira era singa kyowagidde kiba tekigenze mu maaso gw'okomawa ettaffaali lyo liri luddawa ekyokubiri nsembayo n'ekintu kino nze mulinde ebbaluwa yange emmengo nzija ndeeta okusaba kwange emmengo nze emmengo sikyala jjajjange yali bodyguard wa Kabaka Muteesa bamuyitanga Serukeera yavaamu olugero lwe bayita Nampulira Zzibi okitegedde jjajja wange yayigiranga Muteesa ennyama Muteesa teyalyanga nte yalyanga mbogo jjajja wange yakwatanga embogo bw'ati bena bakunyumiza binyumize obanga olabako sirika yakwatanga embogo bw'ati wakyo wakana yakwatanga embogo bw'ati n'agifumita effumu n'agibaga n'akwateka wano ekisambi n'aswalira abafumbi ba Muteesa kalowooza jjajja wange yandibadde alina kalina eyo gye tubeeramu ya myaka 10 naye mwobeera ate mbeerawa kitegedde so kakati ebyo byonna byonna kwali kusiima kwa Muteesa so kakati kyenkugambye nti emmengo sikola ki tokyala sikonkona naye njagala bansimira abantu bameka 2 olw'omulembe omwagula nnyo okuteeka ettaffaali ku ki ku ggwanga nti abavubuka bakoze eki kati balengera batwalirwanga ekyomuwendo n'okubabuusa osegedde ne King Saha okulaba nga ye revolutionalist owaddala nti okuyitira mu message ye mu nnyimba ne mu bikolwa tatyadde nya talina kyatya. Okay, tweyanze gemwe n'abatugubidde olunaku lwaleero tubadde ne Lule tugakuba tukomawo mu kaseera sikawala nnyo sobola okubanga omanyi tutambula traire tugenda tukakwena empyejja omuntu otegedde biki ebyaliwo mu traire nkadde principal ng'atambula okunoonya akalulu ka 221 sijja kusuka wano tubeebaza mwenna abateekamu ensimbi Jessa mu Lugemanya producer Katabira yakoze naffe olunaku lwaleero. Lubalusewa TV mazima ku mazima.